Kyewalabye Soroti obadde okikkiriza okubeera Soroti. Anti bagamba Kyagulanyi amaanyi agayina mu Buganda. Kale ate yebadde Buganda. Nkiddamu nti Teso sub-region eyina Mike Mukula musajja w'amaanyi nnyo ate y'omu ku bannagagga. Vice President gy'ava. Sipiika gy'ava. N'abalala. Ebyo ebifo ebisatu mu sisitimu ng'eza Tanzania, ez'e Kenya, Zambia, Malawi. Oba mwesunako n'okwesunako. Ekyo kifaananyi kye balaga Mwami Museveni tayinza kwebaka. Tayinza. Abantu abo baali badde nakaakati amagana gaabwe gonna agaagenda tebasasulwanga. Kakati nabo kekadde banoonya obununuzi. Abesoloti banoonya obununuzi. Abamu ku baali mu baazirwanako ne Mukama yabajjulula dda. Abaana baabwe babonaabona, famire zaabwe zibonaabona, abaana baabwe tebasomye. Naye ng'eno abantu bali kubisa effuliya bo basenamu agafi aganene. Bagabana bawuuta. Abantu abo bo basuubira kukola ki? Obukulembeze obw'emyaka 40 uninterrupted. Naye ng'abantu abo baakola omulimu munene nnyo. Ng'era bwe tudda mu Luweero Triangle, munuulira abaana b'abalwanyi abala tebaasobola na kusoma, bakitaabwe baakola kyonna ekisoboka. Balina amagana gaabwe agamu. NRK ge yalyanga ng'etoba n'abagundi abakone. Ebintu bye babanja byali byabwe. Kakati balengedde nti tomanya tuyinza okufuna omununuzi. Nga ne Mwami Museveni 882 345 ng'abantu bamulengera ng'omununuzi. Kyekifaananyi abatiso kye balaba. Kyagala okugamba Kyagulanyi yeetaaga mmala mugamba nti buli nkuba lwetonya omuganya mwamba gutta abantu wano e Kasese. Takimanyi. Kyetaaga kumala kumugamba nti buli lwe tuyingira ogwokutaano okutuuka kumpi ogw'omwenda abantu Karamoja bafa ne batuuka okulya emiti nga tebalina mmere. Tabimanyi. Bw'abanza omuntu owa bulijjo mbimanyi. Akimanyi. Naye ali suffocated. Ali mu kiziiro. Taweereddwa mukisa kugenda kwogera n'abantu abo. Oga kirungi nnyo. Oyinza okuba ng'osanga obadde obuusabuusa Kyagulanyi bye yagambanga. Kati ekintu kyeyolese bulungi nti n'ebyo ebyafulumanga nti Democratic Alliance erina ogusawo gwe yafuluma nagwo bwabuluzeemu Buganda ne Busoga. Obonero temutandise obbulaba. Obonero mutandise obbulaba. Nalowoozezza Sseggona naamulabawo. Wamulabyeyo? Teyalinyeeyo. Muwala w'omugenzi Ntwatwa wano ng'ova Nambaale. Joyce Baagala. Odda e Busujju wamulabyeyo? Joyce Baagala teyalinyeeyo. Wamulabyeyo? Abakuwaga mu malinnya. Mwogo awagamba Kadduwanema. Enkono agirindiguddewo. Okiraba? Atuuka ne yejjusa okwesiima obukadde 5 kubanga bwayagala tayagala tebugenda kuvaawo. Tebugenda kuvaawo. Buli mujjukizi bwa mpaka. Era omusuubira kukola accountability eri eggwanga nga kaminsona yasobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo. Yeegabira 5. N'ekikumi bagamba yalya kati era bamuyita 6. Yakakwata 6. G'amaanyi ago agatandika ekibiina n'ensimbi zaavuddewa. Ekyomulimu kibuusa maaso. Kyampuuga. Twagala obbasabira. Temebbagira bubi. Aba Democratic Front. Mukama aliko akalulu kano Mwami Museveni. Emyaka gikugenzeeko. Leka abavubuka bakuba akalulu. Tulabe ebifo Mpuuga by'anaawangula. Ate ekyo ekibiina tekyesimbewo okuba pulezidenti.
ekya Democratic Front era of course kino okufunayo era ayinza okuba yeye fulaga beyala waakyo anaweza 1% mu ggwanga fuga musajja w'amaanyi mwami Kiddu anaweza 1% fuga musajja w'amaanyi muve nno mmwe ku lwali okweza 1% ebintu byakasajja fuba tumukunde yafuna percentage nga leno munnamagye generaali yagazaako n'otambula musajja wattu omugenzi Geno Biraalo yafuna percentage ki amama mbabazi strong man go forward songe okiraba tubanirizaako basebo ne banyama mwenna gye musinzire okubanga mutulaba mwebala okubanga mutugoberera abasubscribinga n'abalikinga n'abasharinga mwenna wosinzidde okubanga otulaba tukugamba webale nnyo webalire ddala tuze olunaku olwaleero bw'olaba muzeeyi Kiddu nga atudde wano omanya ensonga ziri mu kisajja kikulu budde kisawa yakutunula buziba tuba tugenda kulaba ku bye tubadde tetulowooza nga tubitutte so lightly so mbanirizaako abasubscribinga n'abalikinga n'abasharinga mwebale nnyo mwebalire ddala ate mbasaba musharingire ddala bagayizi muwe bannange mutambuze linki eno naffe nga tufise obudde gye tuze eno wala gyetukoledde naye munaye bwe tuba tufise akadde kikulu nsaba ababuuzeeko bamala obabuuzaako ngenda kwanjula emiramu gye tugenda okudisikassingako olunaku olwaleero bwe tumala tulabe bwe tugenda ojjikuba mu ttooki muzeeyi nsaba ombulize kuba tulaba abatugoberera bonna mbalamusiza mbebaza emirimu mbaagaliza n'okugoberera obulungi so brief like that so ensonga ziri bbiri ze tugenda okuwayamu ne mwami Kiddu olunaku olwaleero y'ensonga y'endagaano ya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze n'abaagizirwanako Essoloti abakadde abasoba mu 5000 endagaano eyo kyabadde kintu kikulu nnyo bw'oyinza okitunuulira n'olaba nga kyabadde kyakungulu kiina ensonga ekusika eri munda mwami Kiddu y'ensonga ali wano ekyokubiri Democratic Front okukikyusa okukizza mu Democratic Partisan ekyali ekikadde omukulu Mathias Mpuuga n'akireeta Bakakembo Juliet Kakande ne bamwegattako Michael Mabike Samuel Walter Lubega Mukaaku gye bali ekintu bakitambuliza ddala ne Kasibante Moses so we are here now ebintu bibiri tugenda tunuulira munzikirize saagala kulwawo kubanga bwe tunaalwawo tujja kuwula muzeeyi nsaba tutandikire ku nsonga y'endagaano y'Essoloti endagaano y'Essoloti yes kiki kino kisiga kifaananyi kimu byobufuzi bye tulimu nga si bya lutalo ate endagaano ne zitandika okuluma anti kakati ekisooka abantu bano nga bamaze okujja mu buyinza baddayo ne bajjukira gye baayita Baba Museveni bw'otunuulira abaazirwanako abo abatugoberera obulungi waaliyo ekibiina kye bayita Amuka Boys abantu abo baalwana nnyo kubanga mu budde obwo kono alina engeri gye yakiibako mu ttesaawo n'ebibiina ebyali byabayeekera abantu batunuulira Musa Echweru tebamanyi nti naye ya salendalinga kuva mu buyeekera ali ku mukyuzi awuuta Mike Mukula vice chairman wa NRM Eastern ali ku mukyuzi awuuta yali omu ku bayeekera munene nnyo mu kibiina naye ng'ekitundu mwava Jessica Alupo ava Katakwi mu Teso Speaker Anita Amongo ava mu Teso njagala gwosooka oteeke ku minzaani Captain Mike Mukula vice chairman wa Eastern tukwate Speaker wa Parliament tukwate Vice President w'eggwanga kati yono Minister ate state kasoke tutunulya abantu abasatu mu nsi eziwa abantu ebifo n'obuyinza kiki kitegeeza mu abo ensi okuwa omuntu oba obukulembeze ekifo nga kirina n'obuyinza
abantu abo baali badde nakaakati amagana gaabwe gonna agagenda tebasasulwanga. Kakati nabo kekadde banoonya obununuzi abesoloti banoonya obununuzi. Abamu ku baali mu baazirwanako ne Mukama yabajjulula dda. Abaana baabwe babonaabona, famire zaabwe zibonaabona, abaana baabwe tebasomye, naye ng'eno abantu bali kubisa effuliya bo basenamu agafi aganene bagabana bawuuta. Abantu abo bo basuubira kukola ki? Obukulembeze obw'emyaka 40 uninterrupted, naye ng'abantu abo bakola omulimu munene nnyo. Ng'era bwe tudda mu Luweero Triangle munuuli abaana b'abalwanyi abala tebasobola na kusoma, bakitaabwe bakola kyonna ekisoboka, kubanga jjukira nti omuntu eyayingira mu lutalo 81 ng'alina emyaka 25 kati bameka abatuuse 75 babale abakyaliwo. Abaana be mu budde obwo bwonna n'ebyalo ebyaddirira baafuna omukisa okugenda okusoma. Abateso kye bagamba, abateso balozaako ku buyinza obuyina amakulu ku gavumenti ya Congress. Gavumenti ya Congress naddala ey'omulundi ogwokubiri balina Minister of State wa Defense Peter Otai yali w'amaanyi nga n'okutwala atwala, kubanga baminisita b'Obote tebalina bifo naye n'amaanyi baayina. Balina yali State for Internal Affairs Kano Omaria ng'abo bonna batwala. Teso neeraba nti ddala eri mu ki? Eri mu buyinza. Naye gwe atugoberera n'atuuseeyo, genda va mu Soroti wano mu City oyingire munda olabe ennaku eri mu Bateso. Genda sayidi ya Muliya ogende eyo n'esserere olabe obwavu obuli eyo. Be balina abanene mu gavumenti. Indexi yetunuulira obwavu era ekyalaga nga ebyo ebitundu ebyeri enkuta. Kyokka wava abantu basatu balina amagana gaabwe agamu. Nini Kege yalyanga ng'etoba n'abagundi abakone ebintu bye babanja byali byabwe. Kakati balengedde nti tomanya tuyinza okufuna omununuzi nga ne Mwami Museveni 882 345 ng'abantu bamulengera ng'omununuzi. Kyekifaananyi Abateso kye balaba. Kabonero ki Mwami Kiddunga olwedde yabawadde ne ku nto balaga nti kakati nze mbaddizaawo? Anti kakati eggwanga lino lyalina banationalist. Mu byonna ebyajja ne bisoba ku Obote. Obote was a nationalist. Oli ayinza okugamba nti ate Obote kiki? Lwaki yali nationalist? Bw'ogenda okutunula amalwaliro gano yageewunguluza sub-region zonna. Naffe Buganda be yalinako ekkonde eddene mwana tuti yatubuusa maaso. N'azimba eddwaliro e Gombe wano mu Butambala, n'azimba eddwaliro e Kiboga Musingo, n'azimba eddwaliro e Kayunga mu Bugerere. Ng'ate yali tabaagala. Naye yatunuuliranga nti mu ebyo byonna bwe mba nsika omuguwa ne mukalazi naye abantu bali nabo nsika nabo omuguwa n'akwata wano nakirira e Kagadi n'abawa eddwaliro, n'agenda e Itojo n'abawa eddwaliro, n'agenda e Karamoja n'abawa eddwaliro, nakirira e Kiryandongo wano n'abawa eddwaliro, n'agenda e Bugiri, n'agenda Abimu. Ekyo kye bayita nationalist. Ne tujja ku Amini n'obigizebo obwali obutono, yakola bye yakola byonna nga tatunuulira ludda. Mwami Kiddunga n'ekibuuzo awo, gwe bw'otunuulira ekintu Bobi Wine kye yakoze kiyinza kusindika message ki ewa Mwami Museveni gw'omanyi gw'ogoberedde? Message y'amaanyi. Gwe weebuuze, Mwami Museveni ali mu kwetooloola eggwanga lyonna. Mu kifaananyi ekya PDM
bwe tulidde okwogera ku PDM nja kumenyaamenya PDM olabe n'ababalira Museveni ne batamusaasira na myaka gye nja kumenyaamenya PDM weetuuse naye okuba lyatandika okwetooloola bw'ogenda okulya message ya PDM etwala ebitundu 15 ku 100 ebitundu 45 biba bya bufuzi kubala kalulu omwaka guno kasooka gutandika wewali olabye nga Nuupu agikkiriza okukola public rally tewali FDC waawe wali ogiwulidde ebyo byatya bw'oba teweekakasa oba nga weekakasa nti muliraanwa we saati ze nnungi okusinga ezizo nga gugaizo ze nnungi lwaki omugaana okuzambala lwaki omugaana akabonero k'amaanyi nnyo mu byobufuzi kubanga naye lyekkubo lyennyini lyeyakwata 81 ogenda okutunulira mu selected articles ogenda okutunulira mu Mansard Seed ebyo byennyini bye yayogeranga era n'atambula emyaka 10 86 ng'olaba Museveni y'oyo naye nga bwe balugera nti ekiwoomereze n'afuuka enkenku watunuulidde ng'ali eggulu kifaananyi ki abagoberera kyebalabye ng'ali eggulu gwe n'abadde agoberera bonna kyewalabye Soroti obadde okikkiriza okubeera Soroti anti bagamba Kyagulanyi amaanyi agalina mu Buganda kati ate yebadde Buganda nkiddamu nti Teso sub-region erina Mike Mukula musajja w'amaanyi nnyo ate y'omu ku bannagagga vice president gy'ava sipiika gy'ava n'abalala ebyo ebifo ebisatu mu sisitimu ng'eza Tanzania ez'e Kenya Zambia Malawi oba mwesunako n'okwesunako ekyo kifaananyi kye balaga Mwami Museveni tayinza kwebaka atayinza gwe bayita omuyaga aba mutadde ku bunke no omuvubuka oyo okuva nti NRM erina ensobi ze yakola oba ne bwe tulikola ebyeyeetonze nga nakyo ekirabye dda nti yali nsobi kasita yajja kantinti mu palamenti neetegeka by-election Kyaddondo East akalwa kusike kaleeta Bobi Wine muguni mu palamenti Mwami Museveni yaddamu n'ateerera okuva olwo taddangayo kweba waaliwo ekkubo singa bagamba nomulamuzi ebyo bireke kanti nti muleke abeereyo Bobi Wine baali mulabye yejjusa n'abamubalira olunaku lwe basazaamu akalulu ak'ekyaddondo ye abaagobera akalulu ako okimanyi nti ke kalulu bw'oba obadde mwenkanya akataalimu wadde siringi 10 ekyava eri Bobi Wine okirabye mu Uganda mu bululu bumeka wano pozi n'akannalukoola akabadde kakagwe wano akannalukoola nti nga bw'otunuulira mu Zambia Nicholas Chamisa munnamateeka bwasuza Mnangagwa nga teyeebase ne Mwami Museveni otulawulira tuwulire nga tuyitawo musingi n'abuza kiki ekyo nti tulooto tugeereze kakati ekyo kyabadde Teso enkya mugambe nti mu Buganda gy'olina amaanyi nti negenda wano Tooro Fort Portal tukukkiriza ku balaale olabe kinaabeere Fort Portal awo Bobi Wine ng'agenze ojja okukiraba n'ababazi be bakiraba ababalira Museveni bakiraba eggwanga omuwandiisi oba mugenzi kula ne Makalinda nowandika katabo kansuubire oba ye oba Kawere kwamu ku babiri n'agamba bonna baasumagira ekibuuzo kiri nti bonna Teso baasumagira Mwami Kiddu njagala otusigira ekifaananyi gwe ng'owa ebyafaayo
endagaano zino mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu zatandise okukolako nga yakatandikira yatandikidde Soroti ne mwami Museveni byemu bye yakolamu kiyinza kusiga kifaananyi eri munnayuganda yayanira okulaba ku nkyukakyuka. Munnayuganda yayagaladde enkyukakyuka n'alemesebwa. Ekyokulabira ke kisooka abaana wona kati abali mu myaka 4 bali balabyeko ku pulezidenti w'eggwanga omulala. Tewali abaana abali mu myaka 48 emyaka 8 we yagira baali bategeera nedda enkyukakyuka bazaagala dda. Mu bitundu bino butunulira eggwanga lyaffe mu infrastructure tufaanana Burundi, tufaanana South Sudan, tufaanana Malawi. Njagala okwate ekkubo ly'emutukula neewunyiza nnyo nga ndaba Aruna Kasolo Emityana yabuuzizza abantu wano mwalonda b'opposition kaki ke mufunye. Munnange mbadde nsuubira bannabyabufuzi okwanukula Aruna Kasolo ti oluguudo lwa Masaka Mutukula ettambiro ly'ekkubo lutandise kukolebwa nga ab'opposition be baliyo. Haruna we yabeererayo nga mubaka nga minisita ng'ekitundu ekyo kirina vice president second oluguudo terwakolwa. Bw'otunuulira eno e Masaka tawuni erimu b'opposition. Bw'ogenda eri Masaka Sigundi Central Engineer Sebamala DP. Bw'okkirira wali omuwala ono Nantongo DP. Mpalanyi DP. Bodda wali ngera Akayi Jofule Rutaya Nupu. Kati bonna banupu bosomya ngojeko gundi Javiira yekeri eringa ku Mugagwa Kijana Barola enyanja Kijana Barola naye oluguudo olwo babuuza ab'Emityana babakoledde ki munnange oluguudo Aruna lwakulema. Aruna Kasolo bano ab'opposition basobodde okusaka okusobola okukola oluguudo okutandikira e Masaka okugenda e Mutukula. Naye kyembadde nzijako crossing ovuye e Mutukula oyingire ng'oyingira Kyaka otandika okukwata Tanzania omanye nti Tanzania erina gavumenti. Entambula ya mmotoka bw'eva e Mutukula neyingire Tanzania ekulaga nti kakati ndi mu nsi erimu obukulembeze obukolera abantu. Emmotoka eyogera tikyetaaga muntu kugamba. Emmotoka giwulira esirisi tikijinga tukubagana eki bw'oveemu beene ngodde Emityana weetaaga muntu kugamba. Emmotoka ekugamba ba mukinyane gwawumpulira tiyeyo ettambiro naye eryekkubo si eriyitako Prime Minister, eryekkubo si eriyitako Minister wa Finance, eryekkubo si eriyitako Minister wa State for Works Byabakama gundi Byamukama Fred Byamukama okyaba nti gavumenti ng'ekulonda mwana tuneekuwa n'obuyinza teranye era okusoomooza abantu nembagamba mumpeeyo minisita omu gavumenti y'NRM alina obuyinza nga Samuel Mugisa bwe yayina nga Paulo Muwanga bwe yayina ng'agamba kino kikolebwe nekikolebwa. Kati yenjawulo ekirala abantu bagoberera omuvubuka ono naye aleese obuzibu bw'amaanyi we Burkina Faso Ibrahim Traore aleese obuzibu bw'amaanyi. Enkyukakyuka zaakola mu Burkina Faso kyaba natuuka ne mu Russia bali bane bagamba binagamba Putin tetujja kujja wano kubeera nga tufukaamirira bino nga amutunuulidde mu maaso bw'ati batunuulira. Sadly generation eriwo eri myaka emeka boli mukwogereramu pidi boli mukwogereramu Amini noli mukwogereramu Obote bibakwatako pagala kintu kimu mirimu
abangoberera eyabataata bamu okuba nti okufuna akanyama baayiganga misu baayiganga mpeewo bumyu bikyabakwatako fetugula buguzi ku bukya ebya enyama yatibwanga wiikendi yokka bikyabakwatako mande ku sande tugirya kati byebiboozi gavumenti ya mwami Museveni byekyanyumiza mmwe abavubuka eyo gundi nga tugivaako mwami Kiddo bw'otunuulira ekkubo lyetukutte eryo liwa ssuubi ky'opposition singa Kyagulanyi agendera awo n'amanya nti bwentuuka wano njogerawo lulimi lwa mwami Kiddo bwentuuka wali lulimi lwa Edi bwentuuka wali lulimi lwa gundi kisiiga kkubo kirye tugendamu nga tugenda bukalu emagamba n'amanya amanyi ebigambo ebijja buli wantu lwakuba taweereddwa mukisa Kyagulanyi akimanyi buli wamu amanyi yakimanyi kyeyagala okugamba emyaka gino 5 egigenda okuggwako 5 bw'ogatta n'akabanga keyamala mu paalamenti eggwanga talitegeera Kyagulanyi alima takimanyi nti ebbanga lyonna buduuda yafuuka buduuda kyetaaga mmala mugamba of course tuli October lwatuuka abantu balina kufa kyeyagala okugamba Kyagulanyi yeetaaga mmala mugamba nti buli nkuba lwetonya omuganya mwamba gutta abantu wano Kasese takimanyi kyetaaga kumala kumugamba nti buli lwe tuyingira ogwokutaano okutuuka kumpi ogw'omwenda abantu ekkalamoja bafa ne batuuka okulya emiti nga tebalina mmere tabimanyi bw'aba nze omuntu owa bulijjo mbimanyi akimanyi naye ali suffocated ali mu kiziiro taweereddwa mukisa kugenda kwogera n'abantu abo nemutabi ekitukuvu bagamba nti abantu banaamanya batya tewali abagamba onoggulirwawo otya nga tokonkonye nze nno kyendowooza mwami Kiddo mudowooza eryempolampola ate Kyagulanyi guno omulundi mulalamu biri bye yali mu luli kati bino version endala omutima kigundaga kuli yali atya luli at least yayita kungulu yayita kungulu gavumenti wagiraba erina emirembe 2018-19 ekyali mu kampani mu Uganda gwonna kyali kirungi gwe kyerabidde okuviira ddala eruuka ekyava eruuka paka wano tukyerabidde mulundi guno ndaba strategist wadda wali wogamba nti yali munafu luddawa sigambe nti munafu luli ayinza okuba yakwata kkubo ddala kati ku luno lyakutte lino nalyo zibu lwalyo tekankubuulire omuntu we yatuukira okubanga ebiseera ebisinga ayambala bulletproof jacket oza byali byangu obiwaini waliyo kirabyewa mu kalulu mu Afirika waliyo kirabye luddawa kankuwe abatugoberera wano wetusinziira yali ava saidi y'ekakumiro ndoza ogenda okutuuka mu tawuni ya ziyizibwa ne tia gas emirundi egisukka 8 mayiro ezitawera 7 wali tolaba yakirizibwa okuba laala yonna yonna mu tawuni wano yali wagikuba kasambya bamukkiriza ebyo byonna babiraba okiraba kira kyova olaba nti buli Mande ng'agenda okwogerako eri ekibiina n'enkola yonna bwebeera kubanga DP eyo Moi aginafuyiza buli Mande yakolanga press conference mwe temuze nga temugobera nti kumpi buli Mande ofiisi za NOP zikeera kuzingwako magye ekyo bwekiri naye tera okugamba abantu buli ekitandika kiba n'enkomerero nga bwe bwakedde leero oyagala toyagala ogenda kuziba sawa zitambula okiraba zitambula buziba ekyo kyo tekiriko okubuuza nakuwanaanya mwami Kiddo tugende ku nsonga ya mukwano gwo Mathias Mpuuga kyabadde ki yalonkiza ekibiina oba abaana abato yabajjeewo ate ababaddewo awo nga batuddewo
naye nalabesa mweweta lubega mukakuwo kasiba nte Moses ono Juliet Kakande mbwate kamwa kakembo Entebbe nga besumalise wali omukulu n'agamba nti aba balina kasajja fuba mu bibiine uwe tebasala ewo teri kasajja fuba ayagambye ekibiina kijja kutambulira ku mateeka si buno obubiina bulina ng'obwabanywi b'amalwa mpuuga ng'abanywi b'amalwa mpuuga kirungi nnyo oyinza okuba ng'osanga obadde obuusabuusa Kyagulanyi bye yagambanga kati ekintu kyeyolese bulungi nti n'ebyo ebyafulumanga nti Democratic Alliance erina ogusawo gwe yafuluma nagwo bwabuluzeemu Buganda ne Busoga obonero temutandise obbulaba obonero mutandise obbulaba obunafu obuli mu Buganda ne bannabyabufuzi ba Buganda buli bumu bw'otunuulira Nyanza province mu Kenya ebbanga lyonna oba bukulembeze bufaanana butya wadde gundi akolamu ebitabasanyusa Raila Odinga batambulanga Bakikuyu tebaawukana manya batambulanga Bajaluwo batambulanga Bajaluwo mu mbeera yonna kakati ekibiina okireese okulwanyisa ekibiina ate ekikutadde ku ntikko ate ekibiina ekyali joniyo oba bakategedde abantu ako akantu ako mukatunuulire nnyo ekibiina ekyo bw'okitunuulira omulamwa gwe kizze nagwo kulabika nga kirwanyisa gavumenti eno eriko oba ekyabampuuga ekyokubiri omuntu eyali minisita mu gavumenti ya Kabaka ow'ekitiibwa n'obeera leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu bulijjo ekyo kyakoleddwa we tusooka okulagira amaanyi tusooka okulagira amaanyi n'ogamba nti mulabye amaanyi ago amaanyi ndooza nze osanga saabyetegereza bulungi gali luddawa kubanga bwe kuba okuvuba tekitwale bwe tutyo yavubye mu kibiina mwali kuba n'omusaala gwagenda okufuna omwezi guno kuba tikiti ya Nuupu najjayo kakembo mbwate kamuwa Ntebe municipality nga naye waaki naye nga gye buvuddeko singa mwalabye Kyagulanyi yavubye ababaka 7 okuva mu bibiina ebyenjawulo mu independent DP ne FDC olunaku olwo lumu kati waliwo nnyo okukola ebintu ng'obikolera mu bukyayi n'abantu bakola nnyo bizinensi nga bazikozeseza busungu kamulageko ensonga zayo ebintu byakasajja fuba akasajja fuba tujja kutunuulira tulabe kubanga abamu ku bali mu kibiina ekyo ekipya Democratic Front Dr. Abedi Bwanika yakeesimbawo emirundi 2 kuba president munnange n'avaayo okulabikako mu palamenti nga zze wa Kyagulanyi Dr. Walter Mukaaku Lubega yeesimbawo kuba president wona waagize Michael Mabike Seninde yakola ebisanja 2 Kampala East gwegenda oviire ddala wano e Kabalagala Nsambya Estate ogende e Kisugu Namwongo ogende Muyenga okwataawo Buziga luddawa wonna gaba ku mwalo enjawulo y'Amabike emyaka 10 eri luddawa Mabike ne bakola ekibiina SDP Social Democratic Party kiri luddawa PDP eri luddawa
oba byo by'abantu babimanyi. Kati nga Mpuuga yakafuna obuzibu nagamba mwagaliza akola ekibiina yeepime tulabe lwakuba gavumenti eno omukono gwayo ogw'ekyuma gutukoze bubi. Wambale njagala ntunuulira Mpuuga ng'akubye olukuŋŋaana ehoyima ng'alina namungi w'omuntu sifuddeeyo nze bantu baanaaba nabo ekidde osunga nengere nga Mpuuga mulengera wali mu tawuni e Bugiri alina namungi w'omuntu ayogerako eri bannayuganda. Ekino ekyo kikulu ekino ekyo kikulu nti oba abantu kyali badde kisaana n'ogamba nti weewaawo ekimala kanange nzireko emabbali mbenga omuwaguzi. Kati bw'otunuulira banne nalowoozezza Sseggona naamulabawo. Wamulabyeyo? Teyalinyeeyo. Muwala w'omugenzi Ntwatwa wano ng'ova Nambaale Joyce Baagala odda e Busujju wamulabyeyo? Joyce Baagala teyalinyeeyo. Wamulabyeyo? Abakuwaga mu malinnya mwogo awagamba kadduwanema enkono agirindiguddewo okiraba oga mwogezi mulungi awo sitalina ngeri gundi yonna alina buli ebintu bwabikwata oba abipakukiramu atuuka neyejjusa okwesiima obukadde 5 kubanga bwayagala tayagala tebugenda kuvaawo. Tebugenda kuvaawo buli mujjukizibwa mpaka era omusuubira kukola accountability eri eggwanga nga kaminsona yasobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo yegabira 5 n'ekikumi bagamba yalya kati era bamuyita 6 yakakwata 6 g'amaanyi ago agatandika ekibiina n'ensimbi zavuddewa ekyo mulimu kibuusa maaso Kyampuuga balinako lima kibuusa maaso egoti DP ku wikendi eno terimbalala amaanyi mawo gaboggoza wuyo abamu ku banene yabadde nabo ewa Salimu Sale agajjawa ne sente azijjawa ekiraba kwekyeyagala okugamba okukwata omukutunga gwa Next Media ne ukavalinga omukolo gwo ogwa launch essaawa nga 3 omanyi sente zosasula mpitirivu lakalamu kasikendi simpuli ya $5,000,000 okiraba ye omukutu gwabadde yeeyagaliramu ennyo saagulabyeyo ogwa BBS ntagulabye kiki nabo batya simanyi oba tiyagusasudde kubanga nabo bali mu bizinesi ayinza okuba nga tiyagusasudde nti tujja kwongera okulaba ebibiina ebirala tujja kwongera okulaba ebibiina ebirala ngera abagoberera mu kalulu k'ekikungo okuva mu bibiina ebingi mu kibiina ekimu okudda mu bibiina ebingi ejjuba lyokyegere amaanyi g'okyegere gye gaali gava era bwe yamalira nga bamugondomoddeko bwambasada kubanga ebibiina binansangwa byagaana mugenda mu referanda kati twagala obbasabira teme bagira aba Democratic Front mukama aleka akalulu kano mwami Museveni emyaka gikugenzeeko leka abavubuka bakuba akalulu tulabe ebifo Mpuuga byanaawangula PPP omanyi nti erina omubaka omu paalamenti eya Betikami yabidandisa wadde yawummula yabiwummula kigeza akasente ka iPod yakyakafunayo andi ka muntu omu okimanyi nti Jema erina omubaka omu yekka basaalirwa Asumaani naye Jema ya myaka emeka kubanga Kiribige Mayanja y'omu ku baasooka n'okwesimbawo 96
ngateekateeka okufoominga jema ekiyita kyangu kinene nnyo kubano abababuloni owangula nakolo ne bagaana okulangirira bagamba wakabi buli mubaka wa gundi opposition okola mu parliament aba yayita mu ttanuulu kati oba ye banamutera akabiga abamutumye nga bogambe nti izo sente yazijjeewa kubanga tumusuubira ate ekyo ekibiina tekyesimbewo okuba president ekya Democratic Front era of course kirina okufunayo era ayinza okuba yeye fulaga beyala waakyo anaweza 1% mu ggwanga fuga musajja w'amaanyi Mwami Kiddu anaweza 1% fuga musajja w'amaanyi muve nno mwe ku lwali okweza 1% ebintu byakasajja tumukunde yafuna percentage ng'ate no munnamagye generaali yagezaako n'otambula musajja wattu omugenzi Geno Biraalo yafuna percentage ki amama mbabazi strong man go forward songe okiraba mpuuga katugire naye bwe buzibu bwa Buganda bwe buzibu bwa Buganda bwe bateekube bannabyabufuzi mu mitima ate njagala kugamba n'abavubuka abato bave ku abo gundi bwati ne bwati gumbi egibane baluubirire kiruubirirwa kyabwe gundi amanyiddwa egindi gundi ebyo babiveeko akono kakulu ebyo babiveeko bwe mengo takonkono ebyo mubiteeke ebbali gundi wamaanyi ekibuli gundi wamaanyi oli Kampala gundi maanyi Namirembe ebyo mubiveeko mutunuulire ayina eddoboozi lyammwe nga lye mwagala kubanga n'ebyo ebitundu by'ogamba ebyo birimu kunyigirizibwa kati gwe bwetugaa nti gundi wamaanyi mengo yo yerina emirembe mengo tujja gitunuulira Mukama wansobozesezza nga tukola puroguramu endala oba ku Mande oba ku Sande tujja kutunuulira emengo n'ebigambo by'omukulu bye yayogedde mu kusaba tukulage emengo eri bulungi yo Namirembe obulabirizi obulala buli bulungi nga ku Sande ogenda ku kituuti okuwulira enjiri okusoma misa olwokutaano ogenda imaamu okusaazisa abaddu ba Allah naye nga munnange bonna abayinza okugamba nti basuulemu kebasuulamu balina kinusu kubanga n'emirimu gy'obuweereza bwa Katonda gyagalamu akasente nnyo ate kayitirivu okuziŋŋama kungi kwegamba buli kintu kiziŋŋamye buli kintu kiziŋŋamye kati Mwami Kiddu gwe nga aludde mu byobufuzi ng'ogoberera naddala active politics ono w'ebibiina bino Mathias Mpuuga ye bw'atunulamu bw'ati ekyokukuliyetingawo ekibiina ye missoni yokka ejjako Museveni nabadde nnyo ntandika wali nagambye ekiruubirira kye kyakujjako Museveni kinesusa okubuuza kubanga omukolo gwonna yagumalidde ku kibiina kimu ne bwakwata ekirala ng'alumba kibiina kimu ne bw'aba akutte ekirala bipi bw'ogiraba bw'olaba ebiruubirira bya Abedi Bwanika manya bya Nobert Mao ne Secretary General we Dr. Siranda yakujjako gavumenti bw'otunuulira Congress of the People nga pulezidenti waayo mukyala we minisita mu gavumenti ya NRM gwesobola okutema ettabi kuwolinnye n'okunyega tonyega oyita nammanju todda miryango tokiraba kakati ebiruya bya Mpuuga tujagenda tubitunuulira mpola mpola tukatumwe abazungu kye bayita benefit of doubt bano abasaze eddiro Mwami Kiddu kibalekawa Juliet Kakane ne Mbwatikamu bo babadde bali bulungi mu constituency zaabwe
badde bali bulungi. Nalaba Juliet Nampeera amuyisaamu eggaali muwala wa Sempijjaawo. Gundi Nampeera Justin Anti kakati manya Nameere anti kati nkugambye bo bali bulungi. Bamaze testing anti ensi erabika ebavuddemu. Ne bagenda mu munsi Kakembo genda tuna obubondo bwa Nuupu bwonna mu ntebe akyayogerera luddawo. Kakembo y'omu ku baagenda eggulu era y'omu ku baasituka okuwagira ekiteeso kya Richard Lumu ekyali ekyokulonda Rope against party position. Baayekera dda. Naye omuntu abadde atambulira mu layini kyenkugambye nti Joyce baagala ba Segona ba ombaka we Baale Tebandeke bwe beekengera waddamu n'obawulirayo. Era bali mu kulwana. Ebigambo obudde obwasooka bye baayogeranga waddeyo n'obiwulira. Baamanya. Akiraba waliwo omuntu okuyisa awantu nga mutuufu yayagala kuyisaawo bibyo akuleke mu bbanga mpuuga naye ng'omuntu mutunuulire singa tekoze kibiina akaluka nabadde anaakawangula ngendo mukungu. Bagamba ye n'Abedi bagamba mbu abantu tebalonda kaadi balonda abantu busobozi. Ebyokubyogera birala naye nekiri ku ground kirala. Bobi Wine bwe laali gye yakubako Masaka wagiraba yali etya. Leka bulesi soogera. Kyeneebuuza abadde ajja kawangula yo Nuupu yali muwadde kaadi. Yamaze kumanya nti gano agatokosa akawunga kabuzika nga iwe. Ekirala otunuulira munnamateeka Judy Mbabaali yayingira dda Nuupu yali kimanya kabonere wa Abedi Bwanika. Singa ekibiina kinaawa munnamateeka Judy Mbabaali kaadi banamuwa Abedi Bwanika olw'okuba erinnya. Mwami Kiddu waliwo ebibuuzo by'obuuza nekubamu akafaananyi ng'omukulu bagimumye kaadi ali awo ekyo akyana ku kitebe. Basiyazi bano basiyazi. Ntera nnyo okuwulira naye nakugamba abantu baŋŋambye batampe kaadi nja kujjanga independent kolebwe ne bwe nti mwala bajuzi akawululu ke Kawempe kyekakola ba independent mwakalaba era va ku babaka nga Bandooli Bawulira Museveni abawangula akalulu ng'ali independent mbatono nnyo nnyo. Tebali mu mwenda. Ndoza bali mwenda. Bali mwenda so. Hausi y'abantu 5. Okiyita kyangu. Nga ekibiina kikutaddeko amaanyi gonna n'owangula akalulu. Kakati nze sijja kugwa na kiri. Kanguyire ewange. Mu bbala eddala yakola bubi singa tiyagunjaawo kino yali akalulu ajja kukawangula. Abawamboozi. Kati mpuga wano akulyetinga kibozi kye banadiscussing ebyobufuzi. Ebyobufuzi. Kitegeeza wano omukulu anoonya kye bayita safe landing ebyobufuzi. Agamba era kale sikubirewo omutwe. Taddewo magulu. Naye nga kibadde kigo. Naye nga nkiddamu Buganda bongere okwetunuulira ennyo. Enko zisusse. Buganda zisusse. Mu by'obufuzi. Mwogera n'omuntu olwalera enkeerakeera gwe mwogeddeko. Kati n'ogamba ekiruubirirwa kiriwa. Kulwanyisa oli oba. Era mbagambye nti wakati wa Sande oba Mande tuyinza okukolayoko olutambi olulala. Olw'okwetonda kwa Museveni. Okutuna okwetonda kwa Museveni. Tutunulira okusazaamu akalulu ka Kawempe North. Twongere okulaba twongere n'okutunuulira Buganda kansabeebere Sande okuviira ddala 61 n'okutuusa leero ng'abantu tebayiga.
n'okutuusa leero ng'abantu tebayiga nkugambye kino kyemaliriza nakyo Aruna Kasolo yayima emityana Buganda Form 7 n'abagamba mwalonda ababa opposition babakoledde kakiwano nkikomyawo ekibuuzo eri Haji Aruna Kasolo minisita wa microfinance oluguudo lwa Masaka Mutukula ekiraalo ky'ente munange kyamulema okunyonyola gavumenti balukole lukoleddwa ku mulembe gw'abaani kwabajufule utayi abaliyo opposition tweyanziza Mwami Kiddo obudde bw'otuwadde ono tukisimbye kibadde kigenda kussa tukirye muzikirize tugenda basibulira wano mwenna abatandise naffe tugoberera bannange tubaagala nnyo era tubeesigira ddala ensonga ezimu ezituleeta wano tuba tuzze kugaayagaayamu ebyo betulowooza nti bigatta ettaffaali ku nnyapfu Uganda kati gwalaba n'otayongerayo message eno otukolera ddala bubi ng'oli ku TikTok oli ku Facebook gy'okomye okulaba kashoti n'otajja ku YouTube kulaba full Mwami Kiddo tubeera naye ate wadda y'omu ku bafawunda b'eno channel by the way era bw'oba oyagala kumunyumirwa submission ze previously gundi ze zonna nnyingi gye ziri waliwo video gye yakola yasinga trending ennyo era ya tribalism Mwami Museveni yayogera nnyo ku tribalism ya trendinga nnyo ku YouTube kuno kweri ate tubeera naye olumu tumuwumuzaamu olw'ensonga nti mumulaba abeera n'ebimusumbuwa bingi bwatufisiza akadde ne tugamba wali nga naffe tujja so kansabe ebeere Sunday Mungu ng'atuwadde amaanyi emboozi tugibayo ku Sunday kuba Monday tuba twagala nnyo tutandika n'ebya wiiki olumu eba byabaddewo wiiki tube nga tugikubye olukumutwe kati mayanyu tubikole Sunday wiiki tugiwunzike tutandike wiiki endala atakubira musaala abankumira eddolo ku kamera yabaddeko mwana wattu tudingana omulundi omulala